Bannange Uganda abantu bewe emirembe naye nze nja kufa n'omuntu. Ate era muyige n'okuwalirira kibi nnyo. Ebintu bino byatandikira ku Spice. Spice ne Roger Kasita bakola show e Lugogo. Nga Roger yagitaddemu ssente. Spice gwe mulabanga Stagale yakajja. Abayimbi mwatufuna ennugu ku mitima naddala abakazi bawa. Mwawuliranga mufa. Mwawuliranga mutulika. Mwalabanga tekisoboka. How comes Spice okuba ku Lugogo? Katonda yabaswaziza. Mwabadde babiri balamba temwaweza abantu ba Spice. Mwamusaka matuge embuzi mu simanya to omuntu. Simanya akola bwati. Simanya akola bwati. Yago byonna byagaana. Simanya avumye dansa. Simanyi kinga mufa ekiziyiro n'ennugu. Dwa Spice kuba ko Lugogo. Ne mugenda kwayimba mu bintu bigenda kutakalya zammwe. Neka mukiyige. Towananga omuntu atakola ki? Ekyo ebebe nabena biba yakuyiga. Ofuna ekyo kuyigirako. Towananga omuntu atakuliko. Spice yerekeza binnyo kola ebintu byakola ne stage yali yanjawulo ennyambala ye. Nenze n'aba bato. Ennyambala ya bulijjo mwayambala buno bugwero bwakaliyo kwembeera mu bulijjo. Okujja ku iPhone. Enjayo ku stage ye ya bulijjo. Nani nsubira ekyenjawulo ekyamaanyi. Nga bebe ba ne Bobby Wine no labe njegere. Zibasiwa kati awo no laba chichi. Anyway, eyali ni atujje tuli kugudo kati. Ekinye mukama akimala. Naye obuzi watamanyi tamanyi. N'abatamanya gye byava ku Spice kuba kololo. Byava ku Spice kuba Lugogo. Spice akimaking atya akuba atya awo. Ne batese bakole sente. Sente bazifuna. Kesimanyi promoter yazifuna. Promoter ateka kuba yeti yazijjayo. So mu byonna